muganda wange ne mwannyinaze, njagala okwebaza Katonda akuwadde omukisa bw'akulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwa ekitiibwa. Okusoomoozebwa kunene kwe tuyitamu mu bulamu bw'ensi eno. Naye tumanyi nti ne bino birikoma. Olunaku olumu ensi yakuzingibwako. Tubeere mu maka gaffe ag'essanyu ery'olubeerera. Amaka gonna galina okununulwa n'okulokolwa. Ekyo ekiri mu nteekateeka ya Katonda. Era nina okukkiriza nti Mukama ajja kisobozesa okubaawo. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel, nze muteesiteesi era akutuusaako puroguramu eno amaka n'obufumbo buli ssaawa 4 ez'okumakya, ate neddibwamu ku ssaawa 2:30 ez'akawungeezi. Weebale gwe agoberera ng'oyita ku TV yo, weebale gwe awulira amaloboozi yonna gy'oli, naawe agoberera ng'oyita ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda live, naawe nkusaba Mukama akuweerwamu omukisa. Ebigambo bino byenjigirizaako n'ebirala bingi. Nakutegeeza nti osobola okugenda ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Ojja kusangayo ebyokuyiga bingi nnyo ebijja okuyamba okwongera okuzimbibwa n'okunywezebwa n'okuwanirirwa mu nsonga ezikwatagana ku maka wamu n'obufumbo. Ebyokuyiga bino tebigasa ggwe wekka, naye nange bingasizaamu kubanga nange nina amaka era nga ggwe. Nsoomoozebwa era nga naye bw'osoomoozebwa. Naye nina okukkiriza nti ebigambo bino bye tubitegeera ne tubiteeka mu nkola, amaka gaffe gajja kuba masanyufu era gajja kuba nga galina emirembe ate n'obuwanguzi. Katusabe n'olwaleero Mukama ayigirize obulamu bwaffe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Weebala okutubeera. Tugenda okuyiga. Jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Twogera ku mukazi ng'omuzimbi w'amaka. Ng'obumu ku buvunaanyizibwa obusinga okubeera obunene buli mukazi yenna awulira ebigambo bino bw'asitudde olwaleero. Amaka gali mu ngalo zaffe okulokola oba okuzikiriza. Amaka gali mu buvunaanyizibwa bwaffe okugasanyusa oba okuganakuwaza. Kiri mu buvunaanyizibwa obuli mu ngalo zaffe okugatwala mu maaso oba okugaleka emabega. Gwe mugoba w'ekyombo kyo teri avunaanyizibwa kukola ekyo eri makaago okuggyako gwe wennyini. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira ku lw'ekisa kya Katonda ovunaanyizibwa okugasanyusa, okugayimusa n'okugawa emirembe. Amaka tegayinza kubeera malamu okuggyako nga bombi abagalimu balamu. Obumu buno Katonda bwe yayogerako obuyingira wakati w'abafumbo bufuuka ensonga ey'amazima. Obumu buno Katonda bwe yayogerako obubeera wakati mu bafumbo bufuuka ensonga entuufu lwaki amaka gasobola okutuuka ku buli kye gasobola okutuukako. Bayibuli bw'egamba nti mufuuka omuntu omu, kino kye kitegeeza tewaliwo buwanguzi okuggyako nga buli omu ku mmwe awangudde. Mufaanana nga ttiimu ey'omupiira. Mu ttiimu ey'omupiira bwe babeera nga bagikuba ng'ekola bubi, abazannyi bonna babeera bavunaanyizibwa. Singa omuzannyi omu akola ensobi mu kisaawe, kangeze golokipa n'akola ensobi ne bamuteeba, ttiimu eyo efiirwa ekikopo. Bw'abawo omuzannyi omu yekka atazannye kye bamugambye kuzannya, oludda lwe ne lubeera nga teruzannye bulungi, ttiimu y'omupiira eyo ne baba nga bakozesezza oludda lwe kubeera nga bateeba, ekikopo bakifiirwa. Tera okutunuulira nga bakuba okusimulagana penalty mwe muyita obunnya. Omuzannyi omu ne bamuwa penalty n'ajja n'agukuba waggulu oba mu ngalo za kipa.
ttiimu yonna ekaaba kubanga omuzannyo mbu aba takoze kyateekwa kukola abazannyi bonna abalala bona babafiiriddwa kyekimu ate singa omuzannyo oyo ateeba ttiimu yonna ogiraba ng'edduka buli omu mulaba ng'aleekaana n'abatannaguzannyako ababadde ku katebe bavaayo bakooki bonna bavaayo kubanga obuwanguzi bw'oyo omu bufuuka obuwanguzi bwa bonna. Njagadde nkozesa omupiira kubanga bangi bagumanyi okunnyonnyola ku kigambo ekiyitibwa amaka n'engeri gye gateekwa okutambulamu. Omukazi bw'alemererwa okusimula akannya n'akateeba n'omusajja abeera alemereddwa wadde nga yandyagadde atya wadde nga abadde alina obukugu butya. Omusajja bw'alemererwa okukola ekitundu kye n'omukazi aba alemereddwa, amaka tegasobola kubeerawo nga ludda lumu lwokka lwe lukola, ludda lumu lwokka lwe lweguya, ludda lumu lwokka lwe lulaajanira essanyu, ludda lumu lwokka lwe lufuba gabeerewo. Ekyo tekisoboka. Amaka tegasobola kubeerawo okuggyako nga bombi abagalimu baagala okugabeeramu ate nga galina emirembe. Tengezaako okugamba. Kale kyabulabe nnyo okubanga njigiriza ebintu bino amaaso n'ogatunuuliza mukazi wo, amaaso n'ogatunuuliza bbaawo, amaaso sooka ogeetunuulize ggwe. Naawe olina ebyokutereeza, naawe olina ebyokuyamba, naawe olina by'otakola bulungi. Kituufu wayinza okuba nga waliwo ensobi munno gy'akoze mu bufumbo, naye ensobi ezisinga ezikolebwa mu bufumbo bannaabwe babaamu n'omukono n'obwenzi bwennyini, newankubadde nga saagala kubuwagira kubanga si butuufu, butta amaka era saagala na kukirowoozaako. Naye ebiseera ebisinga ogenda okutunuulira obwenzi mu maka oba bwa mukazi oba bwa musajja nga munna alinamu omukono, nga waliwo ky'atakoze bulungi. Abakazi bangi bateekawo embeera mu bufumbo ne balemesa abasajja n'okubaagala, n'asindiikiriza omusajja ye yennyini omusajja ayingire mu bwenzi, n'amuteekerako ddala eccupa mpiso paka omusajja bw'anoonya wayinza okuwummulira. Kale ogenda okumaliriza nga mu luzungu tugamba biri intertwined, ebizibu by'amaka byeruka, tebitera kufubutuka mu kasonda kamu, bifubutuka mu busonda bwa njawulo. Nga omwami naawe biteekwa tebisobola kujja nga biri ku luuyi lumu 100 ku 100. At a smaller or larger extent olina omukono mu neeyisa etali ntuufu eya munno mu bufumbo. Ekyo kikubuulira sifuddayo ani aba asoose kukireeta, naye bwe kaba nga amaka ganaatereera buli omu ateekwa okwetunulamu. Tukaluubirirwa nnyo buli omu bw'atunuulira omulala, tukaluubirirwa nnyo buli omu bw'alowooza nti munne yakoze ekibi ekinene. Kituufu munne akoze ekibi ekinene, naye oddangako emabega naawe ne weetunulamu nti omukazi ono mukutte n'omusajja, naye nze nga bbaawe nkoze ekitundu kyange. Oyinza okumukwata n'omusajja naye nga gwe yakakukwata na bana abakazi. Ekyo tekitegeeza nti agenda ayende, era tekyandibadde kirungi obanga ate kibi nnyo. Naye waliwo ensonga lwaki kikoleddwa. Bamu abakazi temubawa bibeetaaga. Temukola kitundu kyammwe nga basajja n'obuvunaanyizibwa muteekwa okukola. Kazi n'ayagga, n'anoonya ayinza okumubeera, n'anoonya ayinza okumutaasa. Nnyumba babagoba tolina ssente, abaana batudde tebasoma, omugamba nze bite binkwatako. Mukazi wattu anoonya gy'ayinza okujja 10 naye takiraba. Awamu aba akyatambula yavanga manga anoonya ng'afunayo ayinza okuzimuwa. Azimuwa naye alina omuwendo gwe yeetaaga. Siwagira bunafu, naye omaliriza mukazi wattu ayingidde mu bikolwa ebifaananako bwe bityo. Lwaki njogedde ebigambo bino mu puroguramu eno? Bwe ntandika puroguramu eno n'ebigambo byenyweza kubanga mba nfunye feedback okuva gye muli. Olw'okuba sirina kiseera kyakwanukula bibuuzo byammwe, buli muleeta ensonga zino nzikoonako oluusi mu kuyiga kubanga nabagamba tulina obudde bwonna obugenda okwogera ku buli kintu mu puroguramu eno. So sirina misinde gyonna gye nnyanguwa. Ekikulu kiri kimu, kulaba ntwogera ebigambo ebigenda okwongera okuzimba amaka gaffe buli lunaku nga puroguramu eno bweri. Olw'ensonga eyo kino kirina kuba kigenderere
buli omu akola ekitundu kye. Teri ssanyu mu maka nga musajja yekka yalyagala. Ne bw'anaafuba atya ng'omukazi talyagala terijja kubeerawo. Teri mirembe mu maka ng'omukazi yekka yagiyayaanira. Kati obeera awo n'otunulira mukazi wo kubanga tekisoboka kuba nga ye yekka yateekwa okukola ebintu bitereeri. Naawe olina by'oteekwa okukola, olina by'oteekwa okutereeza, olina w'otakoze bulungi. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuzimba amaka. Naye omukazi ye muzimbi w'amaka nga n'emu ku bintu ebimuleetera okuzimba amaka eba byazimbiramu amaka bye byenfuna. Nakyogeddeko jjo ne mbategeeza nti mu nteekateeka ya Katonda omusajja n'omukazi bonna baali bakukola. Bakuuma olusuku balulime balulabirire. Obuvunaanyizibwa bw'okukola tebuweebwangako musajja yekka. Nedda. Obuvunaanyizibwa bw'okukola bwaweebwa bonna. Ku Katonda tatondangako mukyala abeere kimuli. Kyava agamba nnaamutondera omubeezi. Omubeezi sijja muyita assistant kubanga assistant ayiza naye companion. Bayibuli ezimu zigamba helper. Simanyi kyonna kye kikozesa. Ne bw'onoonya ekigambo Katonda kye yakozesa okunnyonnyola lwaki atonda omukazi kitegeereza ddala tengenda kukutondera omuntu omukozi nga ggwe. Tetulina lunyiriri lwonna mu Bayibuli lugamba nti abakyala tebalina kukola. Nti oba tebateekwa kubaako kye bagatta ku nfuna y'amaka. Ekintu ekyo si kituufu. Era amaka agalimu abakyala bakitegedde nti buvunaanyizibwa bwabwe okubaako ne kye bagatta ku nfuna y'amaka gadduka emisinde mingi n'okusinga amaka ng'omusajja yekka ye yeetisse obuvunaanyizibwa. Nabage mulimu abasajja balina omukisa nga obusobozi bwe obw'ebyenfuna busobola okubeezaawo amaka ge newankubadde ng'omukyala talina kyakola. Naye abo si bangi. Olw'okuba nti si bangi kati abo abangi abasiddeyo abatayinza kuwa byonna maka gaabwe abakyala baveeyo babeeko ne kye bagattako ku byenfuna y'amayumba gaabwe. Kye nagambye ti abakyala mubeere bakozi nga bwe twasomye mu ngeri essula ya 31. Omukyala beera mukozi. Ng'oggyeko okubeera omukozi nabagambye nti olwayonda kwogera ku bigambo ebirala nga 2-3 tumalirize ku nsonga ey'abakyala okuwanira ebyenfuna. Ekyokubiri, omukyala alina kuba mutetenkanya ate nga muyiiya. Creativity and innovation. Obutetenkanya n'obuyiiya kiteekwa kubeera mu mukazi. Mu buzaalirwana n'obutonde Katonda yakiteeka mu bakyala. Era bw'obeera nga wazaala abaana bo nga olina abawala olina n'abalenzi nga nange bwe mbalina osobola okutunula n'olaba ng'omwana omuwala alimu obutetenkanya Katonda bwe yamusigamu okuva mu buto. Balina obuyiiya. Balina engeri gye balaba ebintu nakyo ekyandikoleddwa era ne balaba nga bakikola. Era munnange oluusi babeera baana balungi mu kukulembera ebika byabwe, mu kukulembera famire, mu kuddukanya ensonga. Era oluusi weesanga nga munnange bwe bakwasibwa obuvunaanyizibwa ate bayinza n'obukola n'okusinga abalenzi. Newankubadde ng'oluusi obuwangwa n'ennono n'enkola ziyinza okuba nti zikkaanya nakyo naye weesanga oluusi batetenkanya n'okusinga abaana abalenzi. Omukazi baakutonda kuba mutetenkanya. Abasajja ekintu ekyo Katonda yakituwa. Neffe tutetenkanyiza nnyo mu maanyi. Era tutetenkanyiza nnyo mu kulaba ng'ebintu bikolebwa. Naye mulimu eriiso lyaffe gye litatera kutuuka. Ng'ate omukyala waweewa omukisa n'eriiso ne lituukayo. Oyinza okuba nga tokola nti ogenda okera ku makya n'ogenda n'okola n'ofuna ssente n'okomyawo eka. Naye osobola okubeera omutetenkanya n'oyamba ebyenfuna by'amaka okubeera stable. Lwaki ensimbi ezimu zandibadde zisaasaana ku bintu ebimu ng'ate omukyala wooli ewaka? Kikyengezaako okugamba waliwo ebintu ebitandiguliddwa ng'ebyo omukyala osobola okubikola. Omukyala osobola okwesimbira eddagala ngamba eri y'emiti. Kino si kipya. Ensi yonna kati eri mu kudduka kuddayo ku ddagala lya miti. Herbals, of course. Wabona abasawo batugamba naye why magodde eddagala lino weeriri ery'ezzungu naye ate omwana muweeko ku kino na kino na kino na kino nti mulimu n'eddagala lyosobola okukozesa ewaka nga tugenze na mu ddwaliro. Omukyala tasobola kuba mutetenkanya n'abeera n'omuddu okweka nti lukulaba wali ewange waliwo emidde egy'enjawulo. Kano kamubiri weekali wakola bwati ka temperature mukole bwe muti kiwankula ata weekiri akati bwakola bwati mukole kano weekali ebbombo bwe kyengamba kyengeza okugamba kiki. Omukyala osobola okuteeka eddagala awe ewaka ewuwo kujjako mabali ku mizigo ate na woolisa. Ensimbi ezandibadde zisaasaana nga ziyiika mu ddwaliro zisobola okuwona olw'omukyala omutetenkanya.
ensimbi ezandibadde zisaasaana okugenda mu ddwaliro zisobola okuwona olw'omukyala atadde eddagala mu nnimiro ye emuli okumpi oba ategedde enkozesa y'eddagala. Mulimu ebintu ebimu nga beetaga katungulu. Dyanedda nfuba batassa bulungi gira sala akatungulu okakole bwoti. Kyengamba ekyo kiyita butetenkanya. What am I saying? Okimanyi nti osobola okugenda mu ddwaliro kati kamba ekyokulabirako ekyenzijanjaba y'ekiseera kino. Njagala mpeyo ekyokulabirako kimu omanyi omusomesa omulungi awa ebyokulabirako ekyo kyennayiga nga nsomesa. Ekyokulabirako ekyo kimu ne kikuwa ebyokulabirako ebirala bingi. Bw'olimuka n'ogenda mu ddwaliro bw'otuuka bw'oti olukwaniriza bwe bati kisinzira ku lyogenzeemu of course. Naye kati nnaku zino tunywa kye tuyita consultation fee. Olutuuka bw'oti mu ddwaliro nga tonnaba kukola kintu kirala kyonna osooka kusimba ku layini ya kawunta. Nze nakiyowuunya. Omusawo tannaba kukulaba, tebannakebera na bulwadde, tebannamanya kikuluma. Layini gy'osookako nga waakatuuka mu ddwaliro ye layini ya kawunta k'ogenda okuteeka ssente. Tonnaba na kukeberwa. Ezo nno bw'omala oziteekayo kati olwo akapapulako oba fayiro yo n'eryoka egenda wali we bayitira. Oba tonnaba ziteekayo n'otula butuusa awo tebakuyita. Hani nabo si bavunaana ye kubanga era nabo bajja kujjanjaba balina okukola basobole okujjanjaba. Si balinaako buzibu abazisaba. Abamu bateekawo 5, abalala 2, abalala 3, abalala 10, abalala 4, whichever the amount. Kisinza mu ddwaliro gy'olaze. Kati obadde okimanyi nti waliwo emitwalo 10 gy'ogenda okuteeka mu consultation ng'ogenze mu Children's Hospital mu ddwaliro ery'abaana. Naye nga ssente ez'emitwalo 10 zibadde zisobola okusigala ne zikola ekirala. Singa obadde omanyi nti akatungulu bakakozesa, ennyaanya bagikozesa, ti awo omwana bw'abeera bw'ati tunyanya tukamule tukole bw'oti, mubisi gw'enjuba okola bw'oti kola bw'oti. Nje njogera ku kigambo obutetenkanya kubanga abakyala bamu bagenda nti musumba ffe tetukola kati oyinza okuba tukola naye n'osevinga akakadde kalamba omwezi. Akakadde akandibadde kaggwera mu ddwaliro olw'obutetenkanya bw'omukyala ne kagenda ne keegatta ku nsimbi ezinaagula poloti. Embanjigiriza ebigambo bino manyi nti waliyo amaka ag'omuntu wa wansi, waliyo abali bulungiko nga ebyo si bizibu teyeetaaga na kumanya butungulu bukola biki. Sente weeziri. Mwana bw'alwala oba alwadde ki they are ready oba mitwalo 5 oba 8 oba bukadde 4 they will pay. Naye si bonna. Kacyengezaako okugamba kyeki ti omukyala mu byenfuna obeera mutetenkanya. Buli w'obeera omutetenkanya ng'omukyala oyambako ku byenfuna by'amaka. Kyenva ngambye nti omukyala muzimbi wa nnyumba ye. Kati nsaba omukyala ali eyo obeera omutetenkanya, obeera omuyiiya, otaase ebyenfuna by'amaka go. Si buli kintu kyonna temugenda kugenda mu ddwaliro. Si buli kintu kyonna temulina kugenda wa mutunzi. Si buli kintu kyonna temulina kugenda. Waliwo ebintu omukyala byasobola okwekolera greens ezo omukyala bazeerimira mbikutiya ne ziba nnungi nnyo abamu ne batunda nako. Muzirya mwabeeka nga temukyayinza na zimalawo n'ezimu ne muzikwata ne mugenda ne muzitunda nako. Omukyala osobola okubeera omutetenkanyira omuyiiya n'osala ku nsaasaanya y'amaka olw'obuyiiya abo n'obutetenkanya. Oyinza okuba tolina nsimbi z'okwata mu nsawo n'owabbaawo oba n'ogula ebintu by'awaka, naye osobola okulwana bwezizingirire ne kibanga ensimbi zammwe tezisaasaanira mu bye zitandisaasaaniddemu. Obubaka bw'olwaliro bugamba nti osobola okuzimba amaka go ng'oli mutetenkanya era omuyiiya. Tosobola kuluka mukeeka, tosobola kuluka kibbo kale gwatuddeeko awo. Musajja agenza okukola alisse abantu 7 mu nnyumba 8. Oli awo mukyala ne sisita wo yajjaawo n'akuyita ssenga waali, kaakati n'omwana wa kkojja naye waali, muyinawo n'abammwe 3, waliwo ne maidi. Naye okuva ku makya paka kawungeezi muli ku TV. Firimu ku firimu,
kazannyo waliyo ak'essaawa 3 waliyo mweze mangu ebintu ak'essaawa 3 katuuse bwe kamala okuggwa waliyo ak'ettaano bwe kamala okuggwa waliyo ak'omusanvu bwe kamala okuggwa waliyo ak'e10 awo ne muwummulamuko ate ne baleeta music bw'amala okuggwa waliyo ak'12 akafundikira olunaku. Abantu 8 bali mu nnyumba emu, omusajja agenze ali ku bodaboda ye akola n'okwebaka teyebaka asitule ssente agenda aziwa abantu 8 abalamu abali active abalina ebiseera byonna. Ekyo si kituufu, si kituufu. Ffenna tubeeko ne kye tugatta ku nfuna y'amaka gaffe kisobole okuyamba amaka gaffe okutambula obulungi nga masanyufu ate nga galina emirembe. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa era akumpuumire. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere kitambule wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tugabirire Mukama kubanga gwayinza byonna. Tuzimbe Mukama otuwanirire. Kyenkomerera otuwa obuwanguzi bw'oli bw'okomezaawo obwakabaka bwo. Tuwa omukisa n'amaka gaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen.